Leero mu byafaayo mu masonsole ng'ennaku z'omwezi 2 mu mwezi ogwa June oba guyite Ssebaseka mu mwaka ogw'2000 Pulezidenti wa Zimbabwe Robert Mugabe yagoba bakyeruppe bonna abalina ettaka ku yiika eziwera 84 mu kaweefube ow'okwagala okuwa ettaka lino abatuuze bannansangwa ba Zimbabwe abaali abaavu ennyo. Nga Mugabe amaze okulangirira kino, waliwo abazungu abaawulirwa nga beewuunya engeri gye baali bagenda okulekulira ettaka lyabwe mu bbanga ettono eddala Mugabe lye yali abawadde. Mu lwokaano luno bakyeruppe 5 battibwa abawagizi ba Mugabe bwe baali balumbye ettaka lino abantu bano bakyeruppe kwe baali basenga nga balimirako n'okukolerako ebintu ebirala. Mu mwaka gwa 1980 Mugabe yali yakkiriza bakyeruppe bano okulimira ku ttaka lya Zimbabwe oluvannyuma lw'akalulu akaakubwa abakungu nga bawagira ensonga eno ey'abeeru okulimira ku ttaka mu ggwanga lino. Abamu ku bakyeruppe baatandikirawo okusibamu ebyanguwa okusegulira abaddugavu abaali bataamye obugo anti nga balwanira ettaka lino n'okubba ebintu by'abazungu abaali mu kutya n'okweteekateeka okusegulira embeera. Bano nno Mugabe yali abawadde ssabbiiti 3 zokka nga bamaze okwabulira ettaka lino. Waliwo etteeka eryali ligamba nti abazungu bano baali balina okusasulira ettaka lino nga n'erimu lyali lyaggyibwa ku baddugavu mu biseera abazungu mwe baafugira Zimbabwe. Etteeka era lyali ligamba nti Bungereza bw'erimu okusasula, gavumenti ya Zimbabwe yali yaddembe okweddiza ettaka lino awatali kuliyirira bazungu nsimbi yonna. Kyokka wadde gavumenti ya Bungereza yali esuubizza okusasula obukadde bwa pawundi 37, Mugabe bantu yabaganya kusasula nsimbi zino. Yabawa ssabbiiti 3 zokka nga bamaze okwabulira ettaka lino kwe baali basenga. Ebitongole, abakulu awamu n'abantu ab'enjawulo baavaayo okwegayirira Mugabe ku nsonga eno naye nga buteerere. Leero mu byafaayo mu masonsole